Yes, for NTV ugimwasuze mutya muli mutya mbagamba nti muli bamanyi okubanga mugifolinga kitalo waliwo essomero likutte omuliro mu bitundu by'ennyendo Kasana mu bitundu by'e Masaka information njina mu maaso awo so ng'ate n'omukozi wa NTV Azadde baby boy mbina mu maaso awo Faridah Nakazibwe Takikiliza bamutabukidde mbina mu maaso awo bagita for NTV ugimwasuze mutya muli mutya ngenda kusaba osubscribinga ate onyigene kadi batundeko abali Canada, Saudi Arabia, Bahrain n'abasinza mu ggwanga erya Oman bagamba nti muli bakabi nnyo essomero likutte nedda omuliro gukutte essomero lya Kasana Junior School mu division y'ennyendo Mukungwe era waliwo abaana abagambibwa okubanga bafiiridde mu muliro guno gukutte ekisolo ky'abayizi aba primary eya wansi ewageze okutta lower primary nga n'abafunye ebisago badusiddwa mu ddwaliro ekkulu e Masaka eyo omuliro gukutte kwegamba gusanyizayo ekisolo ky'abayizi aba primary bibadde Masaka wali eri bitundu by'omu nnyendo Kasana Mukungwe eyo nga nvudde ngezeko side zeno ewa mwana amanyikiddwa nga Justin Nammere jukira balwanirako ko omusajja ne Faridah Nakazibwe Justin Nammere jukira yafunye omusajja era navudde nagamba nti munange ono gwe yafunye teyeetaga muntu enakola kikumwesibako kubanga yalumiza agamba nti Nakazibwe ye yali yeesiba ku bbaawe gwe yasooka okufuna alyoka akole ki alyoka ayawukane naye era ng'essaawa zino ku social media se bavudde nga agamba nti Nakazibwe ageze n'oli akole ki amwesibeko agambe nti no yabaddewo we bannanga abakazi sebo ageze ku mukutu gwe ogwa Twitter n'ateekawo n'agamba nti noonogeza omwesibeko weesibako olina okola ki n'omunnemesa kati noonogeza omwesibeko munnange yafunye omwami era yamutaddeko akaweta bamita Justin Nammere balwanirako ko omusajja ne Faridah Nakazibwe ndowooza mubijjukira ebyo munnange ebiseera ebyo byaliwo byatrendinga ndowooza 2015 embaseerabidde 2015-2016 ebiseera ebyo olutalo lwali lw'amaanyi nnyo wakati w'ababiri bano Justin Nammere akosa ne Faridah Nakazibwe nga balwanira musajja ebiseera ebyo nga buli omu agamba nti omusajja we munnange alina gwe yafunye agamba nti wamali wabeerewo amwesibako ageza amwesibeko kubanga agamba nti ono yamufunye wuwe tewaliwo alina kukola ki alina kumwesibako bagita for NTV gye subscribe ate onyigene kadi yamutaddeko n'akaweta ssebo yamutaddeko akaweta kankusibiddaawo kati awo kitegeeza nti munnange aba afuuse wuwe ndowooza balengera nga bali mu mukwano ng'amaze okukola ki okuba nga akamuteekako bagita for NTV gye batundeko abali Saudi Arabia, Bahrain n'abasinza mu ggwanga erya Oman bagamba nti muli bakabi nnyo okuba nga mugifollowinga Joel Yakyeyune yazadde omwana omukyalo ono mukozi wa Spark TV oba company eya Nation Media akola ku NTV kosa ne ku Spark TV yazadde baby boy amanyikiddwa nga Joel Yakyeyune munnange yazadde omuto nga bwolengera yo mutabani gwe yazadde omukyalo no bagambye nti akola mu company ya Nation Media ku NTV akolako ne ku Spark TV oba ku Spark TV atera kusaka lugambo nate ku NTV just akolera just mu byuma munda mu control room naye amanyi okuba nga adiringirayo naye nga ku Spark just akola bintu bya kunoonya lugambo kunoonya mawulire g'abaserebu kusaka lugambo gwe mulimu gwakola ki gwakulayo yazadde omwana baby boy yoyo omuto gwe yazadde era ngenda kusaba ogende mu comment section tumwagali tumukulisa okubanga yakoze ki okubanga yazadde buno bamita Joel Yakyeyune mukozi ku Spark TV ndowooza mumutegera bulungi nnyo batera okubanga mulaba olugambo lwa Spark TV omukyalo ono kwakola ki kwakola era y'omukwabo basinga okukola ki okubanga balusaka bwetegeeza bulungi olugambo lwe balaga ku Spark TV y'omukwabo abasinga okubanga balusaka omukyalo oyo abadde atana okusaka olugambo ng'ali lubuto era abadde abuzeemuko ebbanga ewerako nyinza nga nti abadde yakola ki abadde yagenda muliiva okulabika nga akola ki okulabika ng'azaala alyokadde naye ng'asobola okusa bulungi yazadde bulungi era kyatambudde bulungi gimpereka like video no comment section weerya oba kabutira mu comment section ate osigale nga ogifollowinga bagita for NTV UG mbagamba nti muli big nnyo kubanga mugyekumirako bamita Joel Yakyeyune yazadde omwana
yazadde omwana sewo yazadde omwana ne size nekenderakoko yakozeemuko size yeetoddemukko naye wali abadde ali butone nga munene bitya naye ate bwe yazadde yeesazeemuko ka weight ndowooza omulengera Joelia yoyo mukyala gwe mbagamba oyo Joelia Kyeyune eyazadde baby boy mukozi ku Spark TV wali asaka lugambo ono olulagibwa ku live wire y'omuko abakola ki y'omuko abalusaka naye nga we yazadde baby yakoze ki yasazeemuko ka weight ofinya ebifaananyi ebitambuzibwa ku social media yasazeemuko ka weight naye nga yasobola okusa bulungi yazadde bulungi omwana yoyo ndowooza omulengera mu kifaananyi baby we yoyo bwe yakoze ki bwe yazadde mwebali nnyo okubanga munfollowinga subscribe batonyige ne kale mbatumudeko abali Saudi Arabia mu kibuga Riyadh abasinza mu kibuga Aba Saudi Arabia mbagamba nti muli b'amaanyi nnyo nakasita rozeti nkutumiddeko walukubanga ogifollowinga bagita Faridah TV yuki mubeere bulungi banange sala ng'ogifollowinga mbagala nnyo mweraba